Eyali akulira ekittavu ky'abakozi ki NSSF Richard Byarugaba atutte Minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amongi mu mbuga z'amateeka olw'okugaana okumuzza mu kifo kino. Byarugaba agamba nti ebiseera bye yamala mu kifo kino kyeraga lwatu nti yaleetawo enkulaakulana nga kyayongera ne ku namba yabatereka ssente mu kittavu nga talaba nsonga lwaki Minisita agaana okuzza ekisanja ky'obujja. Byarugaba agamba nti wadde olukiiko lw'abayima oluddukanya ekifo kino omuwandiisi ow'enkalakkalya minisitule y'ekikula ky'abantu saako ssaabawolereza wa gavumenti bamuggyako eby'okubulankanya ensimbi zonna, Minisita Amongi yasalawo okwekwasa obusongasonga okugaana okumuzza mu ntebe. Kati ono ayagala kkooti esazeemu ebbaluwa Minisita gye yawandiikira olukiiko olufuzi era eragire aweebwe ekisanja ekirala.